neyongera wakatandika oba maze ba ndi mu last year ya for real last semester. Well done. Bachelor's degree. Yeah, quite. Wanji? Wow, I'm so proud of you. Thank you. Well done. Thank you, Mom. It is not easy olana abantu like omuntu ayinza okubeera awo n'amala degree esooka n'atafuna that like ajo okuddamu okusoma but okulira nga weetaaga okwongerako ki ekyakuwaliza okwongerako? Ekyampaliriza ekisaka kya byonna Uganda yaffe ya leero owa certificate ne diploma somehow somewhere toyina w'oyogerera okitegeera ate ne competition nyingi. I know. So nasalawo nti bwe neeyongera nenyongera okukuguka Sanga one time I'll be like you, I'll be like the Kasukus, I'll be like other people. Yeah. So what do you have certificates? Na diploma. From where? YMCA. That's from Samawulide. No. Nishi batasomesa abantu. Bachelor's degree, just the sciences is okay. Okay. Yeah. Okay. Choka bataba bagamba YMCA wabafumba mmere yokka. Nedda mukwano. By the way ekyo kye bagimanyiko but YMCA is good. More so hands-on practical. Yes, yeah. It is very nice. Ninayo sijikubira kalanga. Mulawala wange it's all right because omanyi lwaki nze ekyana yange tunalira nnyo abakyala n'abaana. So bwanga omuntu abadde anoonya watwala omwana. YMCA is I think nada omwana nga it is the best. Nalaba muwala wange lyasomerayo ku nviiri okitegeera bayigiriza ebintu bya salon makeup swanviiri okukola njala okusomesa abaana ba nursery byonna okugamba omwana agenda okuvaayo ng'asobola okwetandikira omulimu so si ye job seeker obula nga ye atandikawo omulimu gwe okusinza ku kyawulira kyayaga passion ye weeri okiraba kinaka kwa MC naye nga naffe twalowoozanga nti yaba anti mu kutandika ndowooza yatandikira ne catering naye kati n'amawulire amawulire agaddala. I'm surprised my this many mawulire. Your part my this many nursery teaching, kufumba, okusmell no kuyiga hospitality ndozana bidimu ebyo. Mama waliyo business, waliyo journalism. Bingi ebiriyo. Wow. That's so nice. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. Mukama twadakadda kalungi ddala naye nga mwenna mwebale kubanga kwe muli omukwano nsuubira nti omukwano muguwulira teri kuzikiza mukwano ne gwatisa omwezi gwa mukwano ng'ogeze mu mwezi omulala. Let's spread more love than hate. Bana tweyagaliza naye oba tukudde mu family ng'erimu omukwano gwe banga atandise wagenda okugyawo ekikwa ky'ennaku mu family eyo bwekitandikewo buli lw'ofulumya ekigambo ng'owulira kigenda kubeera bitter mukwano kimire. Fukula ng'olina ekisa eri buli muntu ne waba akulumizza beera n'ekisa naddala ate nga mubaddeko ab'omukwano tulekerawo okwogeza obukyayi eri bakwano baffe olw'okuba omukwano guweddewo notandika okwogera n'obeera so bitter ku muntu ono tandika omwogerako ebibi. Sweetheart gwe kuuma omulage nti for you you're pure, you loved that person wali omwagaliza ng'osigala oyogera birungi byokka naye bakugamba nti abadde ayogera bibi gwesigaza ebirungi by'omumanyiiko osigale nga go spreading a love more than hate. Yagala omuntu oyo nga Yesu bwe yagala ekkanisa bintu bingi Mukama byakukoledde ate ng'osobya nnyo. So beera nga you're rewarding your God, you're giving back to God by loving that person. Mu bubi bwe omwagalireyo osanga anakitegeera n'aga nti mu butuufu omuntu gw'empisa obubi ye nga ndaga mukwano n'akyuka in a way n'entandika okuspreadinga omukwano. So give out what you have and that is love. Me I preach love. Love. Mwenna mbaagala nnyo abanjagala n'abatanjagala ate mwe bensinga okwagala because njagala mbakyuse namwe mu falling in love with me. Ruth Kalibala Bwanika much love kandiye bwe nalino. Mbaniriza nnyo we share with RKB and today with me is a very strong, powerful, beautiful, self-driven woman or a lady, do I say, Grace. Lwaki ngamba nti she is very strong because okusinza ku mbeera gy'alimu omuntu omusinga yabadde yeesaasira yabadde yeekomoma but ayina engeri gy'agamba nti oba Ruth asobola okukikola nange nsobola okukikola ekyo kye twagala. In a person ali very strong era oyo kwayimira n'amusindiikiza okola byonna byakola munnamawulire ate nga tasiza mukono nti nno kaakome ku wasoosera nga muwulire tutandise nga twogerako yafuna diploma naye n'aga nti nedda
kaneyongere confident a degree because I want to compete in the same market n'abakola amawulire abalala bonna be balimu. So that's grace for you. Hey, I love you girl. Thank you, Mom. I love you too. How have you been? Good. I bless the Lord. I've been good. I just want to know about this grace, the inner grace. How is she? Paint for me a picture. Inner grace afaanana atya? Grace ye muntu ali so loving, so free, nti kyonna ekize agenda n'ekyo. Siri muntu alikuuma ng'ambe obusungu n'ettima ku mutima. I'm not that person. Okay. Njagala. I love people. Yes, the free person. I love God. I love serving God. Yeah. You're jolly. Smile ku face. People used to say that naye Ruth onyigako yes mukwano nyiga but ebinyiza biba bitono ddala ngera bwentandise njogera. I spread more love. Njagala nnyo mukwano than obusungu. True. Because obusungu businga kuhatinga gwe. Ne gwe bonyigira ayinza n'okukwata manyi wamunyigidde. You understand? So nze njagala nnyo ko emirembe okitegeera. So Grace bamuzaala. Nze ndi nazaalirwa Rwanda. Naye Luganda lwange munansonyiwamu katonotono. Nazaalirwa Rwanda and shifting ntudde Luweero kati kaŋŋambe nti sinzira Luweero kuva Luweero. Gye mukulidde. Mama wange gy'ali. Nange gye nkulidde gye mmanyi. Daddy wange yafa. Ng'owenkana ki? I was young, over 2 years, 2 to 3 years. Olina tekali awo tekali clear muggwe. Sikategeera but according to mama byaŋŋamba ngamba namufaanana nnyo. Ne mugamba I wish namulabako. Wamulaba nti wamutegeera because you are so young. Yeah. Okay. Muli mwana wakumeka? Ndi mwana wa kutaano. Are you the last abaana 6. Oh. Daddy bwe yafa mami yamuleka alinawo ka baby. Actually yamuleka ali lubuto naye nga tamanyi nti ali lubuto. Kyalo oyo nga mumuweereza hug. Because omwana okuleka omusajja nakuleka n'olubuto. N'ozaala omwana. Nawulaba ne bonna nga bayita daddy n'akubuuza where is daddy? Nga taliwo. Oh dear. Era muto waffe yakula alaba mama. Actually me and her twakula tumanyi mama ye taata. Mama ye byonna. You didn't even ask about daddy. I think emabegakawo twakimubuuza da nga tuli bato. Of course nga abato mami daddy where is daddy? But watugenze tukula ne tukimanyira nti munange yafa tulina genda nabiriwo kati. Kwagamwe byana ebizanyira ku case y'omufu nga tomanyi. Bulungi nnyo. Ekyana kitata afa ne kidda ku case kola mwana wakaweesu wamulaba. Bweka waki daddy ali mu box. Naga mu jail, right? So you're that kid ba. Very innocent. Tomanyi muzadde kyomukola awo. Mami ngalaba omwana waali ku case kwazannyira. Amaziga and the memories kwagamba basically ekiwundu kirwawo okuziba ekyo kiba kirwawo nnyo but to that nze ngamba singa at least nafuna ne chance oba muziikako but I didn't get that chance nti muziikeko. You did but wali muto because I don't think bakuleko leme genda kuziika watuuka ku ntaana and I imagine aba I think bakwasa n'ettaka oba n'omusuulako but because you are so young you can't remember that. Mami, it wasn't like that. Even my mother sisuubira nti yaziika ku bbaawe. Right. Byali biwanvu. Daddy wange mu kufa kwe actually bo abewaffe ab'oludda lwe wa taata waffe baagambanga nti yali akigwanira okufa. Yes. Why? Olw'ensonga nti bajjanga bamugamba nti anzite ayamwekas n'agaana n'abagamba this is my child like other children that I have. Baana nga abalala naye bwe baamala okumutta maama wange ngamba bino ebigambo teyasobola kuziika maama taata yalina kuddusa nze cause ekiseera ekyo baali banoonya nze. Yes. Batamutte. Mob justice. Bamusanga taata wange yali akola ku kyuma kya kasooli bwe bityo kati ekiro ne bamusanga ne bamukwata omusumaali ne bafumita wano ne bamutta ku makya kumusanga nga mufu kaali Rwanda eyo kati ku makya ng'olunaku taata wange lwafa mama wange wajja abaami baali 3 ne bamugamba
bawa atutumye ekitiiyo ne kino ekisima nsuuluulu n'enkumbi n'agamba mumulindeko ze zino essaawa zaatera okuddiramu zaali za kumakya mumulindeko ajja bibeeweera n'abagamba afe atutumye tulina awala we tugenda okukola kati ng'omutima gumukubanga naye tabitegeera n'agamba mumulindeko ne bamulemerako n'abibawa yali yakabibawa edda jjukira tewaliwo masimu gali awo nti oba gali nti oba agenda mukubira mubuuze ye n'agenda mu mirimu gye actually yali agenze munakubowa abaali eyo abakyala ne bajja mugamba bambi nga kitalo kya bbaawo ate abalala be basooka okumanya nga te ye tanaba nakumanya ate biki byoyogerako amawulire ne gatandika osaasaanaawo nti baamuse kati yali akatuuka ewaka abyebuuza kyalimu okutya kuli ne wabaawo omu ku beewe baffe sayidi y'abataata namugamba olaba ekikonge ekinene kibadde kitusigikiriza obutamutta kigenze olwo ate ggwe statement eyo yamusigalamu nnyo n'agamba taata omwana ono yali tanafa yaŋŋamba ebigambo bino nti ne bwe ndiba nfudde togezanga nutta omwana wange fuba nnyo olwanirira omwana wange ne bwe ndiba nga sikyali mu bulamu kati ebyo ebigambo byonna taata bye yamugambanga byamugiranga akaseera ako n'asalawo okudduka n'akwata abaana be mwena batwala mugweka yatwala mu nze nzeka kuba bo bali babaagala leka ngambe nti baalina amagulu n'emikono they were normal kati nga bo tebabalinaako buzibu kyakuleka waggwe after mami telling you that of course kyannumanga omuntu naye mu kukula kuno waliwo ekintu nti okay wali kaŋŋambe nti nali muto sirina kye nali ntegeera tetuganye oba byonna byaliwo saabimanya but maama kyamuhaatinga nnyo n'okusinga nze kati wendi bwanyumiza eyo story ye singa omuntu mbeera touched but the other pain maama gyawulira oba gye nandiwulidde kati maama wange yagiwulira naye nwana nnyo era nagamba maama nga sinava mu bulamu bw'ensi eno toliddamu kukaaba amaziga ge wakaaba mu bbanga eryo lyonna I'll make sure nti oligerabira ate akaaba agessanyu ate nga kyekituufu from your mouth to God's ears kyekyo so bati obwo bobalekayo muddamu ddi okureunitinga maama yaddamu okuba no naye e Rwanda olwo nga tuzze Uganda twatuukireyo Luweero actually nga naye gyagenda tamanyi nayo tamanyi Uganda eri etya ensi mpya olulimi talumanyi by up to now maama Oluganda lumusumbuwa lumusumbuwa kati olw'okuba nti ekika kyaffe kigazi kinene waliyo mbu abaali eno e Uganda kati oba awulira nti azze eno e Uganda ne bagezaako okuba nga abamusembeza nga balowooza nti munnange for them they are what they are good. And before that, another thing that I want to tell the viewers here, I'm not speaking this into, I still have that pain, but it's like a testimony to those parents, oba abaana abali eyo, abaami, abakyala, abalina abafunye abaana baliko obulemu nga nze. Abasinga babatwala okuba ng'ebyonziira, curses, what? We are not curses, we are blessings. So, kino nkinyumya nti, maybe, waliwo eyo gwe nsobola okuyamba gwe kisobola okuyamba n'amanya nti byenjogera birimu omulamwa. So bwe twatuuka e Uganda abewaffe ab'esayidi ya taata ne bagezaako tubadaabuda ne bajja ne batusembeza maama n'agamba at least nfunye obuweerero not knowing things are going to get worse. How worse? They were the same as the other one. Oh dear. But this time around, the kangamenti batekamu obujogoli bungi. When natuuka ne bagamba talina kusoma, ono mwana alina kuba omufumo mu Lunyarwanda nkimanyi ng'omufumo. Omufumo in English. I think which doctor? Empewo zaabwe, yes. Alina kutuulako mpewo za kika. Zirina kutuula ku nze. Maama n'agaana n'abagamba nedda tekisoboka
ne bafuna owaabwe omusawo waabwe balina omusawo waabwe ng'ajja n'abalimbalimbamu agamba mulaba ono ente zammwe zonna zigenda kufa ziggwewo mwe mwenna ekika kyonna kigenda kufa kiggwewo omutamutta bwenna mugenda kuggwawo yasookera ku kitaawe ate nga balimba ne basooka batulugunya maama ovanga ku muntu ne bamukwata ate ebyo ebiseera nze nali ntegeera olina emyaka ng'emeka nali mu 3-2 nga ngenda awo mu 4 years awo omwana aba ategeera nali ntegeera naye nga ne we bamukinya bata bagamba siva ku mwana wange siva ku mwana wange era I remember one day endiga yagenda neyetugira ku nsiko manye ebiriga tebikaaba nnyo tebiwogana nga mbuzi ntojja wulira eddoboozi kyetugira ku ttale kyezingirira omugwana ekiguta kati mu kwetuga jjajja wange oyo omukyala ne batabani be bempita nti bataata bange abato ne bajja ne bagamba ti nze yagise nga wakoze bagamba ku taata nze yagise n'agenda agunywera omwe ani jjajja mukyala Mukama yeebazibwe yarokoka oba yarokoka bw'naagunywera otyo n'akomawo ab'ewaka bonna n'afubutura olwo yali ajjayo ne baganda bange bonna n'afubutura n'abajja mu kasiisira baali baatuwa akasiisira bo tugeze nga babeera mu kali akasiisira eri abalala wano kati nga naffe balina akasiisira ke baatuzimbira n'abagoba mu kasiisira nze n'ankulula nga nziza mu kasiisira akalala n'aleeta entumbi ye omulambo gw'endiga n'agamba weebake nago wano era kwolwo baganda bange ne mama bange baasula ku ttale sinasula na mulambo gw'endiga agamba sula nago ate omala oguliye gweyagusa naye nga nze gwe bagamba ebyo era ddala nga simanyi nawe bagitta nembeera awo enkeera mama yadda n'aba byabufuzi okuba nzijjako nantwala kati awo awo obulamu bwe bwatandikira okukalubirira ddala kuba kati ng'ensi gy'alimu alimu yekka na mwana we nga kyalina osooka okukola kunoonya awawe nyina okubeera oba ye kennyini walina okubeera okusobola okukola ssente afune kasente maama nga yakola emirimu nga yayoza engoye z'okukyalo nga yalima emmimbi Grace Nterembeerewo maama ye maama nga n'okutuuka okusoma by the way natandikira okusoma nasomera Buzibwera eyo bwe natandikira P1 naye nga nvuga mu kagaali mama wo nga nvuga ku kagaali naye nga distance eyaliwo yali nnene nga nvuga nantuusa ku ssomero nakukima n'olweggulu nankima ate lwagula ssaawa 7 omukazi oyo yakola nga olugendo luwanvu kati yatuuka ekiseera nga bambi mukazi wattu naye akoowa olumu aba yakatuuka ssaawa 7 nezigowera ng'alina ate okudda ate nga alina abata abalala ate alina ebyokukola alina okwoza engoye z'abantu basically kati n'afuna omukyala yali kumpi n'essomero n'amugamba asobola okubeerawo n'ono omwana tikoye nti nsobola kasita obanga ojjanga n'omulabako ebityo nembeerawoko P1 limaliriza P1 ate nga kati mama yagenda okulaba wendi wala nnyo nagamba kankujja at least noonya awalala naye ng'olowooza awo ng'era nabo bakyanjiganya banoonya engeri gye bafunamu mama nagamba kati kinsuseeko bano ab'amateeka bentwala kirabika tebankoledde kanoonya awalala n'agenda wa chairperson wa kitundu kyali kyekiwa Mirembe n'atuukirira oyo omukyala n'amunnyonnyola ensonga ze ate omukyala Betty n'amugamba ng'oli omuntu omu tosobola lwanyisa kika kyonna kati ki kyoyagala nagamba nze kyenjagala mwana wange funa mirembe naye asome ng'abaana abalala like abeere ng'ali free naye mwana teyaza musango kubeera bw'ati kati mukyalo oyo n'amugamba kati omanyi kyenyinza okuyamba ennyo kukukkiriza omwana oyo n'embeera naye otherwise togenda kumalako nabo naye bw'anaabeera mu mikono gyange bajja kuntya nti nze ndi w'amateeka tebajja kumusembera nnyo awo maama nakkiriza nankyusa essomero tewali nnyo kabanga kanene bati abaana b'oyo omukyala bazzukulu bali bampushinga okuntwala ku ssomero nankyuka nengenda ku Kiziba primary school. Gwe okutandika otya okutegeera nti toli mwana tofaanagana na banno? When was that? Like how old were you? Leka ngambe nti natandika okitegeera nga nkyali mu bajjajja eri nga twakatuuka e Uganda.
ogala okulanga tofaanagana banno balala kana empisa gye bampisaamu bandaga nti ndi mulala n'ebigambo gye byeŋŋambanga byennyini n'abewaka bye baŋŋambanga nti gw'oli bwoti ne bwoti tolina ky'osobola. Actually jjajja wange ambanga n'okuŋŋamba nti gwe togenda kusoma kyogenda okukola tugenda kutwala mu nnimiro tuteekeyo akafaliso oba akatanda otukuumire ebinyeebwa ne kasooli enkima zibiremu 2. Kati nze neŋŋamba kirabika era eyo gye nina okubeera kubanga nali sirabangako omuntu mulala alinga nze nga ndaba nze ndi wanjawulo nnyo n'okubaana abalala ate nga ne bwe mba ngenze okuzannya n'abaana balina engeri gye baba batyamu okuzannya nange oba nga batyamu okuntuukisaako obulabe igeti nti we nagenda nkitegeera. So kyakukosanga kitya ggwe ng'omwana ebiseera bye walabanga nti they treat you differently? Natuuka ekiseera nga mbeera lonely nga soogera banaye eva ku bino nti I can smile I can do what mu buto bwange sijjukira nti oba nali nsimayirizeko nga nseka oba nga nsanyusa eki kubanga ndaba nze kennyini ndinga kizibu we mbeera mu baana oba mu bantu ab'ewaka be mpangaliramu ndaba ndi kizibu eri bo n'ebigambo bye baŋŋamba nga ndaba ndi kizibu eri bo you get kati ng'ekyo kindeetera okwekukiggiriza kusigala mabega w'ebityo but era bamaama bannange I salute every mother out there. Bamaama banene nnyo mu bulamu bwaffe era nze neewuunya omukyala azaala omwana n'amukasuka wali ng'omwana alina buli kimu kyonna nga mulamba bakubulamba ali nomo si mulwadde si ki n'omukwana omukasuka mu toyi n'omuteeka mu kaveera n'omukasuka mu dustbin n'omuteeka wansi w'ekimotoka kimulinnye n'omukasuka mu mbwa zimulye. Ebyo byonna nabiyitanga mutetubalwadde maama yasigalangawo ng'ali ku luuyi lwange ngamba bamujja kusoma oli mwana mulungi oli mulungi kati nga n'omuntu ne wajja n'aŋŋamba nti oli mubi oba omwana n'anvuma nti oli mubi kasita mama wange yaŋŋambye neki ndi mulungi ekyo kyokka nga kyekinzikakkanya omutima. Mama alina okuba ng'ayogera mu bulamu bw'omwana we no matter what. Ate kyogambye omwana kuva nga muto bamikwano kizibu omwana oyo kumuvaamu kyovula ebiseera ebisinga ffe bamama ffe abamanya kiki omwana waffe kyalibeera ne characters z'omwana goma according ko omwana ono empisa ze alibeera bwati ne bwati bw'olabanga nti alina waakyamyemu manya bwe n'akola bwe nti ajja kutereera. Naye osanga maama zolaba maama b'osanga ng'akaana akasindika omutwe isabwena olutwe n'amuyita gwe omwana we n'amuyita bigambo ebinene olulimi lwaffe lutonzi bannange nze maama singa teyanjogereranga bigambo birungi nanzizaamu essuubi osanga nange nandigwaddemu amaanyi ne ŋŋamba sirina kusigala ku nsi geeyongerayo yes oli kiki ekimbeezaawo but olw'okuba nti nakula maama ŋŋamba olina okubeera bwoti ne bwoti olina okundabirira bwe naaba nkadde which is what I'm doing so now. You think you mean Grace nti wano bajjaja bakugeranga ebigambo ebi n'abaana tebagala kusembeza mom was always around oba bwe watandika omuga nti mami bampisa bwe bati ebimu nabimugambanga naye bisinga naye yabirabanga kati mukubirabanga gamba tebikukanga kyakuba bulungi talina byakugananga kukola yenga maama kati gwe Grace ekyo kikola agenda okole kiri Grace sigala ku kino yalowoozanga nti bwe nenjigiranga nnyo mu kufumba bayina sirina mulimu gwe sikola amiina teguliiyo pozi nga saagadde bwagazi kugukola bwe yandabanga nga ngenda kufumba ndi mu bya kufumba muliro okuzanyisa muliro nga mwana wange ogenda kweyokya kati ndowooza naye yatuuka ekiseera n'amanya nagamba banaye kamuleke akole kyasobola kati nandeka nga buli kyemba asobodde okwenyigiramu nkikola nakuleka ne weeyisanga abaana we bali obuto bwo bwali butya okubanga you are totally different from other children ng'ogyeko biri ebyokuba tebaagala nkuzannya naawe for you nga gwe bwakuyisa butya tebwakkalubiriza like ebintu ebimu nga tosobola bikola for yourself? Bwankalubirizaamu kozi natukanga n'ekiseera nga niwe mba nina ekinnuma nga sirina gwe ŋŋamba nga nsirika nze nali musirise ate nga mu busirise obwo nga nakulamu mbigamba ettima oli olabye omwana omuto nga alina ettima yalinze naye ng'ettima liva ku ki nti engeri anti gye ndaba mu society gye mpisaamu bigambo like bwe mba nenyigira mu kintu oli naŋŋamba gwe tolina kikola ekyo oyo mumuveeko oyo mujja kola
okitegeera temumukiriza kuzanya nammwe ebyo muli ngamba naye n'olumu nga neebuuza naye Katonda gyali ebyaddala aba gyali lwaki aganya bino bintu okuntuukako era mu famire yaffe lwaki yaganya nze lwaki si first born wa maama byabeerangawo ng'omwana sigamba nti mu buto nali nsanyusa oba nti nali nsimayirinzeeko nate ng'ennaku eyo abakwetolodde bagikuleeseeko okulaga for you're different. Did you have questions like mami what happened nze lwaki wanzaala bwoti abimubuuzanga nnyo naye ebiseera emirundi egyasooka bwe nabakimubuuzanga yakaabanga ng'olumanga kati nkugamba ki mukwano kati bwe natandika otegeera ntuuse mu P6 P7 awo bwe nakimubuuzanga ngamba bwe yanziramu yantuuza bulungi nangamba kati jangu kino nkikugamba gusemba ate nga gwe gusooka sakalodde mukimbuuze nti ye songa lwaki oli bw'otyo bwentyo bwe nakuzaala sikozesangako ddagala lyonna sigambanga nti ŋŋendanga mu basawo sibimanyi nabimanya sigakozesangako kintu kyonna but Katonda yakumpanga bw'oli kuba mba kukozesa ddagala weebuuze lwaki mba nkola ku mwana wakutaano weebuuze lwaki mba nkola ku ggwe se kwasooka oba owokubiri oba owokusatu oba owokuna era lwaki ggwe naŋŋamba so Katonda bwe yayagala nga mubuuza Katonda aliwa abeera wa ebyo ebibuuzo byonna ye nze njagala ngamba mwana wange akwagala ensonga lwaki okyali mulamu alina ensonga lwaki okyali mulamu maama mulungi nnyo mukama amuwa omukisa yakuzangamu amaanyi nnyo omulala ku rubbishinga aba pushing awe gaslighting nawe omuzanya ebibuuzo bitanyamba genda ozanye ne banno so nasigala nti omwana asigala ali tormented because anoonya answers ate I think mama wange yamanya nti ebi challenges ezisinga nja ziyitanga mu banja zifesinga waliwo ne lwe yabeeranga lwedde nga tolinayo byakumbuuza ku ate abazadde batono abazadde basinga tebalina budde bw'abaana like chit-chatting with their children tebabulina obulungi ki obuli mu ekyo omuzadde okubanga you get time nayogerako n'abaana leka abaana babeere ba friends bo abaana basinga nsomera abaana basinga nsomedde mu bisulo but abaana bafunye baguddenga mu bizibu ebimu olw'ensonga nti tebasobola kubeera mikwano gy'abazadde baabwe tesobola mugamba nti maama kino ne kino omusomesa bwati ne bwati oba omwana bwati yankoze kino ne kino wabula olw'okuba nti gwe oli mukambwe ojja creatinga that big boundary omwana gy'atasobola nakugamba kizibu kye so leka tubeere mikwano eri abaana akulabanga poliisi abamanyi nti lw'omwoyo muyita aba yakoze omusango bulungi nnyo you know omwana kabeere mukwano gwo nti ne bw'aba akoze ekikyamu muyite ng'omuntu omugunjule mu ngeri yo so si bino banaye waliwo abazadde abakisuusa mamiru anti kati ffe twasigala mu kiri akagundi alemaani oba nkogeye ntya 19 dda nnyo we baatukuza nti omuzadde omulala nokakana wena bwoti nowulanga n'amagulu gakyayimirira nobeera nga tosobola nakumira malusu nti omuzadde wabayogana tosobola nakukolola kussa be baagala bayisaaba okurespectinga omuntu n'okutya omuntu kati abaana abasinga batya buti tebawa respect primary abaana bayingiddemu katuvudde mubeeka abeeka bo banaza okuyiga ino yonnomo but then ku ssomero olaba okyusa ssomero abaana bakutuma amannya ne bakola biki how was your primary school kubanga abato baba bato primary yange nga nze we baba bantadde mu kagaati nti ntudde mu kagaati wewe mujja okunsanga paka kunzijjayo kyonna kikolera but when natuuka mu P4 P5 nagenda mpikinga manyira essomero manyira abaana genda olaba ntandise okuzannyako nfulumako mu kagaali bwentyo mpolampola but era ng'omwana obuntuntu oba okwerondalonda tebwabulangayo abaana okutezingayo tebwabulangayo nakuggyako peni nagamba kale ngoba ngoba naye ng'akimanyi tojja mumugoba yes ng'olina kusirika busirisi tewalwananga kwanga obusungu obwo gamba mwe mukwata 25 bajja muzijjako ekyobusungu kyo nalina obusungu era ne sisita wange yagenda nankyokooza yantwalako ki kati mukunkyokooza nga kimanyi nti sisobola kudduka nti mukwate ekyaliwo awo kyonna kyenakwatanga ne mukuba I know
ekyaliwo kyenkwata nenkuba tunawoleseeyo ne bamanya nti kakati ono tumwesonyiwe Grace ekimuliraanye kyakukasukira kwegana niko kufuna that respect okuba nti obalazi ti mukwano ne boncho tinange nerwanako yeah so secondary oyingire secondary olyoka oyingire ogende ku certificate diploma YMCA secondary gisomerawa ku Luwera SS ate secondary kangambe nti abaana abo baba bakuzeemu ate ne mukuno mu kukula primary nga ndi mu P2 P3 awo oyo mukyala Betty gye nagenda mama gye yali antutte yanteeka mu project bagiyita Compassion Uganda Compassion International kati mu Compassion omwo bano ba uncles ba aunties abatekinga care of us batutwalanga mu bifo ebyenjawulo kati mwalimu akulira ekyo ekitongole bali bamuyita Amasaaba yafuba nnyo actually kangambe nti y'omu ku bantu abanyongera okumanyisa nti I'm not alone in this world. Ye muntu yasooka okuntwala ekatalemwa bwe natuuka ekatalemwa ze yali akaaba nalekera okwekaaga n'olaba bakusingako gamba ne bensinga bwe natuuka ne ngamba anku abakusingako kuba obubi nze ndi bulungi you know olwo nangamba oba bakupimiro amagulu bakwa amagulu ga plastic biki ngamba omanyi anku ndi bulungi lwaki ogagaana because tulabye abatalina amagulu abataka amagulu ga plastic ne batambula si kugaana but nagezaako naye nga ndaba wembeera waggulu awe ensisi biki bisumbwa muno nga bikuluma because bagala gasooka ne galumira ddala ne gayita n'enkovu ddala galumira ddala nemugamba anko manyi nebaza Mukama ku lwaki kyende ekirungi entambula buli kimu nsobola okyekolera it is okay nti kale but me I just wanted to see you when you're walking. It's okay, I understand nti obadde onjagaliza naye biganye sibimanyi. Ka secondary boarding school or day school? Boarding school. Awo omwana omuwala ng'atandika okukula bingi ebikyuka mu mubiri gwe. Nga ndakagenda mu boarding school actually nasooka genda eyo Ntebe wali essomero baali baliyita Dynamic SS. Kati bwe natuuka nga buli mwana ayagala kulaba Grace akola ate emirimu gye yayambuka atya akataana yaliraki obuliri byonna kati muzeeyi waliwo omusumba aliye waffe mukyalo Pastor Teresa yantwala ku ssomero eryo ne mama wange batuuka ne bamubuuza mumuleetedde maidi anaamulabirira muzeeyi yaseeka nagamba maidi waaki nti agenda kumwolezaako okumunaza ono talina kyatasobola kukola nti timwe mumuleke mumulinde kati waliyo director nagamba kati buli ayagala nembeera okumala ennaku nga zizo bwe natuuka okwoza engoye zange director nagamba omanyi ogenda kwoleza munda kuba kati laba abaana bonna bakuŋŋaanya nansibira munda mu gundi nagamba buli ayagala okumulaba leeta ssente muleta ssente agenda kulya breakfast agenda kulya lunch nga kiri heavy nga talya byasomero nemugamba anze mpulira nswala tobikola mugamba itokereka balabe nabimanyiira kati oli bwanalaba agenda kunzijako nothing. I love that. Enfuluma nenteeka kabalaza nenkunya engoye zange nengozozoota bulungi ku mukono we bati nnyo because the right hand mulamba so osobola okunya gulina amaanyi ate ne guno gulina amaanyi. How did you do that? Who helped you to train? No one, just nange nesanga nkikola nga teweeganya. Omanyi lwaki nkubuuza bwe nti abazadde abasinga batandika okukekkeza abaana nalowooza that is love. At the end of the day omwana asigala attayo ng'akuze nga talina bw'asobola kukola kiwa okutandika. Ekyo kikyamunya omwana wakulaga nti ayagala kukola ekyo ekintu muleke nti kufumba muleke apracticinga empolampola wabula gwe beerawo kumugaidinga nti you have to do this and this and this. Yes. Ate like bino omwana omuwala yeekonya akageraziza omukono emabega, how did you handle Grace? Akaseera tekaba kangu. Kituufu naye natya nagenda mu nga ndi
nga nkuze obanga nga bisomyeko ne ku ssomero nga babitugamba twabeerangawo ne ba senior woman nga babitugamba kati wenatuukira okugendamu just jjajja oyo namugamba bugambi jjajja nalabye omusaayi nga tesirina bbwa buli omu bw'atandika naŋŋamba okuze nagamba kale ngenda kukunoonyeza ekyokozesa just nangaidinga ngeri gyolina okuba omuyonjo kwekwatamu kweyisaamu nagamba okuze tatanga okumbuulira era ng'omukyala naye akaseera ako tekaba kangu given embeera yo nti oba ogenda kikwasaganya otya ogenda kikola otya oluusi ogenda okwejjukiza nga wiiki esooka saasoma nagamba jjajja nkubuulire sirina gye ngenda nali mpulira nga sirikafatnaye nze ngenda beerawo ntya byenteekayo ndaba tebibeerayo bivaayo jjajja nagamba ojja bimanyiira mpolampola namala demanyiira mukama mulungi ate mukama yamanyi ngeri gyategeka abantu be bulungi nnyo ekyo kyolooza nti tekijja kuba kyangu ate ogekola oli nga temwesizaako mu ngeri eriino kikyo sobola kwerabira mu buto obwo buto bwange angaki natuuka mu P7 nensitula eddalu oba kwali kumanyira abantu oba kumanyira ssomero nasitula eddalu lyali lingi mu ddaali eryo nga ne bwoba musomesa baba tolina woneewalira okunkuba wangi ng'okola ki kalina eddalu ng'ery'abaana nga nkyokooza nkulaba ntyo nali nkyokooza nnyo ate engeri nti abamu baali bagamba oyo tasobola kukyokooza silently nokola effujjo nga looza sigwokoze naye nga gwokikoze era I remember one day omusomesa bagenda ne bamuloopera ti Grace akoze bwati ne bwati nagamba okakaza nti mulete embooko nanteeka omutwe gwange magulu ge bwati aleeta omuggo ankuba namuyita magulu yeekuba omuggo nesaawa yakakati omusomesa oli bwe bamusangaga bwe wankuba emiggo koza nayeyakukuba gweyeekuba babaana balezi nga tebali twabakutawaanya nnyo birezi nga biyiikiriza ofunye otubeere biba byagala okucekinga birabe oli biki maybe mu secondary naye mu primary si bye naliko secondary byakutawanyanga ebirenzi waba wonanga batya because tosobola kwerwanako Grace tuwogere kituufu sobola kwerwanako but waliwo omuntu oba okulidde okuze nti okulaba kugamba nti munange okulidde mu Katonda bayire nze okuva wagene wa mukyala Betty okuva P6 paka kati P6 wenatandika okumanya nti Katonda gyali wenalokoka nenjatula obulokozi wetwagendanga mu Sunday school bano abatubuulira nti munaye tamuzanya n'abalenzi ne bino we bakusumbuwa loopa nze naloopanga n'ebitaliiyo nebasisebusisi nga ndoopa lwaki onsekera ebitaliiyo nga atulidde dakika panvu teri naloopanga era nga gwendoopera yatuuka nesana Grace kati oyo muleka talina buzibu ekangambe nti okulopa kwange kwe kwanyamba bambi okujja kwa MCA oza okusoma amawulire era lwaki walondawo mawulire okujja ogasoma kwa MCA nze kuva buto Mami Rose nga njagala TV ekyokubiri ate bwe nakula ne manya nti mu mawulire kangambe nti eddoboozi erikyasinze ate nekirala teri kintu kitali mu mawulire teri kintu kitali mu kamera ne bwe tusinzira ku mulembe guno teri kintu kitali mu kamera ne waba otunda bizinesi yo biki kamera inobaawo zinayagalanga nnyo okulaba abantu abali ku TV ngera nga mbuuza bakola batya okubeerayo obula ogisumulula olabe batulamu batya batuulayo batya ekyokubiri nze nakola ngamba maama wange maama nze eggwanga lyonna lirina okummanya amen lirina okumanya nti gyendi ate nti gwanzaala gamba okakasa nti kyoyagala nti kale tewali buzibu ngamba njagala beera kati bwe nkuze nga ndaba abaana bangi abali mu mbeera gye ndimu naye nga babasigikirizaayo manyi nti Mami Ruth waliwo abakyala abali eyo bazaala abaana baabwe baliko obulemu naye nga babakweka babeera manji w'ennyumba
Bili wadayogera. Omugenyi bwajja. Adda manyi w'ennyumba. Tava. Alina nakwogera. Mumutwala wala, mumusirise, mumuteeke mu kisenge, bamulokingireyo. Nedda. Sibyagala binnumya. Nsaba oyogereko ne maama ow'ekika ekyo. Bwe ng'omwana ayise mu mbeera eyo. Kiki mba muwulira when a parent does that to you? Talk to them because they are watching. Omwana oyo omuleetera okufiiringa nti si muntu. Tomwagala, actually oba tomwagala. Kuba sirina ngeri lwaki abalala bonna abalina emikono n'amagulu bagamba nti mwe mujje mubuuze ku mugenyi ono, mujje mukolewe muti. Naye oli omusibidde mu kisenge omanyi kikyabawulira kimenya omutima. Kimuleetera okufiiringa nti si muntu ate nga muntu. Ali oba nti asaana kubeera mu nsi ye nga ye tagwana mu eyo famire. Kiruma nnyo. Kiva kuli omutima gwayogedde omutima omubi. Omwana ayiga omutima omubi n'abeera selfish. N'abeera n'ettima. Nti ne bw'aba kukoza ekintu agamba ndaba ndi munzeka temunfaanana ndi nzeka. Okitegeera ekintu ng'ekyo. Akula alina omutima ogw'enjawulo. Kiba kibi nnyo. Abakyala bali eyo bw'oba olina omwana aliko obulemu. Bamikwano mumuwe woyo omwana opportunity ey'okulaba ensi. Ey'okulaba abantu. You never know nti mu bantu abo basinkana. Mu bantu abo balaba. Timwe muli munnange agenda omukwata ku mukono. Sina kindi. Timwe muli agenda okumuwa essanyu. Abantu betusisinkana tutuganya abantu babi but si bonna nti babi. Mulimu abalungi. Nze mbalabyeko. Ababi n'abalungi mbasanze but yes bonna bajja mu bulamu bwaffe olw'ensonga. Ababi bajja kutuyigiriza ebyo by'omu maaso betugenda osisinkana. But abalungi batuyamba okutuuka ku eyo destiny yaffe oba ku birooto byaffe betubuluubirirwa. Tosobola kubeerawo nga tolina muntu. Anemi I understand nti Katonda buli omwana amutonda ne gift. Yes. Omwana oyo gwolaba ng'ali useless oyo omwana gwolowooza nti tasaanidde. Mukama alina kye yamuteekamu. Naye omuyambi otya okuvaayo because buli lw'omukotoggera n'omuteeka emabega eri nekyabadde alina yeefunya n'atakikola. Exactly. Abamu batusobola okutunga okuluka ebintu eby'enjawulo. Kuyimba. Abaana nga bayimba. Abaana nga tuyimba. You know. So oyingira amawulire oyagala nnyo okulaba ku TV. Nnyo. Nenzijja ku YMCA waliwo omukyala yeyandagirira YMCA n'agamba YMCA nungi biki kuba yalinayo omwana we naye yali asomerayo naye nga ye asoma fashion and designing atasoma bya mawulire. Nengenda ne-registeringa nempayo results zange ne bagamba osobola ogakola amawulire. Ate banaye kambatereezeemu si buli mwana agenze ku Vocational Institute nti aba yalemererwa. Yagwa. Never. Waita ogudde? Never. Oleyise bulungi? Bulungi nnyo. Lwaki ogenda kwa MCA? Kuba nalaba nti be bagenda okuntuusaako ekyo kye njagala. Ogenda oli mu senior 4 senior 6? Senior 4. Okay. That's why you're doing a diploma? Yes. Okay. Kati nasookera ku certificate. Nabagamba njagala tandikayo. Bwe natuuka nabo bantunulira ng'abalala bantunulira agamba omwana anaasobola. Actually, head of department wa journalism, Mr. Mpata yagamba. Ono omwana anaasobola kweri. Naye kale tumuweeyo obudde. Kati mu kuyingira ku institute first week awo natyamu nga ndaba abaana. Nga bali bati. Yamba yinze ngenda bayita mu ntya. Nali nzize n'akagale naye nze yenza omuntu oba ngambe nti atayagala sumbuwa muntu. Kugamba nti mmanyi kati nyambako mpushingaako ntuuse wali nga nsobola otambula wansi kucu nga nayambuse dda class. Ate wali eri awe wandegeya tewali nti oba wanawa access. Yes, no. Madaala. Wow. Nze olunaku lwasooka we banambuza nti eno ye class yo. Lectures zo zitandika saa 2 mpaka saa 6. Ngamba weesirikira. 12 nga natudde dda mu class. Naye nga bwe ntuula nabeeranga n'akaleesu wenti. Nga neebikako bwenti nga nkwata kabaga kange nkateeka nga ntuula nga nninda mpaka saa. Lwaki weebikako? Nsaagala bandabe. Ng'olwo okutya kuli kugenda kukomawo. Olinya Madaala, lwaki otuka 12?
nayagalanga kukeera nemo okusanga abaana nga bajjudde ate bantunuulire you get to take your time olinye bulungi amadaala bulungi nnyo ntambulire ku peesi yange bulungi nnyo entuula nga bansangamu kati the first lecturer kuyingira manyi bino mutuuse mweyanjule waviira waawo bajja ku ssomero ki buli mwana ng'asituka bwebantuukako nga njogerera wenda nga madamu yimuka toli wa kitalo nnyo nga bw'olowooza yategedde lecturer no yali tanaba kutegeera otyo yali yategeddeko baali abaana batono nnyo abali ndowooza bajja ne batunula nga balaba wansi teri magule bakitwalirawo abakutudde okumpi n'omukono nga bala tebikuli ne bakitwalirawo naye ng'andabye genda n'anyumiza neiba bw'atyo kati oyo ye lecturer yali tanaba kundaba nga wenfaanana nga madamu situka timana nga mbaye kati nsituke ntya nga kiraasi ejjudde nemugamba sasisobola kusituka nagamba nnyabo either nze enfuluma ne sida oba gwe n'ofuluma n'otuddira ddala mu lectures abasomesa bane attitudes bwe zityo ngamba kaweddemu nemugamba sasisobola kuyimula kuyimuka nagamba madamu kale kankwata ebya ngamba bireke nkwata kabaaga nenzika wansi mpola yagenda okulaba nga nfulumye ate kati ye nafiiringa bubi nnyo ate bwe nagenda nentuka mu rumu yange nakaaba ng'osula ku YMCA nanyambuka madaala ku 4th floor kwe nali nsula nenkaaba kyekikaabya musajja andabisizza kati bangobye mu class genda kuddamu soma mama ngenda mugamba ntya yabandese ngenda bagamba ntya abampirira ngenda bagamba ntya kati kumbe naye bwe yafiiringa guilt nagamba ono mwana like somehow ali traumatized ayinza obutadda nfuna engeri gyensobola okwogeramu n'omuntu amukomyewo n'agenda mu ofiisi bamanya bye bayogerera eyo ali ndi awo one of the ladies in the administration najja nansanga eyo mu rumu nagamba Grace musonyiwe yategedde biki nemugamba it's okay nagamba nkyagenda mu class if you need help you speak out nemugamba nkubuulire okwogera njogera naye nze mulimba saagala beera burden eri omuntu nagamba try omu bwagaana takuusa wansi tekiku demoralizing oba disappointing you nti oba nti olowooze nti bonna wee batyo speak out ngamba kale nagamba ate wuyo ogenda kola journalism you have to speak out. You have to be talkative mugamba journalism kyekirimu nti ye kale kera nengenda mu class ate kati awo neŋŋanira ddala n'okuddamu kozesa akagaali nenkalekanga weka paakinga nenyambukanga buli lunaku nenyambuka amadaala wentyo amaanyi wagajjawa n'obuvumu obukola ekyo because abantu abalamu bashayingawe abalala omulemesa okuddamu okugenda ddala mu lecture room so amaanyi go gogajjawa ekisooka kya byonna nasooka kumanya nze nga nzi kikyo njagala Grace oyagala kubeera a voice to someone there out now how are you going to be a voice to that person when you're timid you get gamba you have to wake up and be strong nemanya nti yes ebyo byonna nja bifeesinga nemanya nti olaba nayita mubiri eri abaana kuntiizinga kuŋŋamba kino ne kino how about this? Bano bantu bakulu basobola n'okuntegeera ensituka netandika okubeera omuvuma nga era nga newo ŋŋamba ki naye okuva nakimanya nti this is me sigenda kwekyusa sigenda keera kumakya nti Grace bakutaddeko amagulu n'emikono no way buli ekijja kyonna nkirinze nkirumba every activity nina okugezaako at least I feel naye nga MDDs wuyo genze nze nawangulira houses zange ez'okusoma oliba nga mukola ki nazinanga nga ntootoma nga nnyimba nga ndayirekitinga bano ababa baziika choir masters osaaga ababa MCA bakimanyi kale bataala edizo nazo n'abantu balabegenda okufiirwa
nga bakutadde wansi weezinge weekoyeringe. Thank you so much for not giving up on Grace. Yeah? Emyaka wamalayo meka kwa MCA ng'oli mu ku diploma ey'amawulire? It took 2 years. 2 years. How was it? Not bad. Because nagenda mmanyira essomero nali nyanguira n'abantu be nalimu abasomesa. Field work wamukolanga otya? Field work nagendanga ng'abaana abalala. Nosooka mawulire? Nnyo. Era internship yange yasooka nagikolera ku Top Radio. Ngera Hajati yali unsupervising agamba Grace genda mu field. Mama genda kukola ki? Genda ononya amawulire tuukirira abantu nga ngenda ne interviewing abantu. Tusigire ku kifaananyi olunaku lwasookedde okufuluma ogenda mu field. Ogenda mu field. By the way waliyo KS zineza 2021 obi wine nga noonya akalulu biki ebyo biki. Nga zitiya gasi zaatika zikola betya. Kati nengenda mu muwandege yabanga nali ngenze kusinkana omuvubuka akulira abavubuka. Namusinkana mugamba okyogerako kikukine kigenda maaso. Nasooka of course nasooka mutuukirira nenjogera naye ng'omuntu neneyanjula ndi muyizi olakino kino. Mugamba naye nandiyagadde mbeeko ne information gye nkubuuza. Namubuuzaako ebigenda maaso abavubuka obawa magezi ki mukana akaseera k'obululu ke tutuuseemu bwebityo. Twafunayo challenges zonna? Tewali nnyo challenges. Kiwali osuubira nti banotukaye bantu bajja kubeera welcoming oba you are shocked okulaba nga buli omu afaayo okubanga akuwa bites oli onoonya? Kye nakola mu bulamu bwange yes challenges nazisuubira nti I may reach to a person n'agaana okumpa kyekyo njagala. But wagaana nkola ntya muttaane nkaaba nkola kinti nedda. Move on genda ku mulala. Oba bakengeri gy'oyogera naye nicely. Nti si ya rude way oba biki. As long as you able to get what you want. Kati otuuka otya okufuna omulimu ku BBS? Ku BBS? Gyewasookera? Nagendayo ku diploma. Okay. Olwo nali noonyeza banaye internship bantu mwe. Si byangu mukwano. Si byangu sigoka. Njagala journalism. N'amaanyi gange gonna. But natuuka ekiseera we natuukira ogenda ku BBS nga nayo ye last chance gye nalina bwe nti. Kampulira nfa ate nga nayo sisuubira nti banampa. Lwaki? Okusinziira we waliwo TV stations ne radio stations ezinimu zinagendako. Oli nantunuulira bw'ati receptionist. Nemuwaane neyogerako nenzijjayo luzungu lwange lwonna. Nemuwa ebbaasa erimu internship later. Nantunuulira bw'ati kuva wansi ne waggulu. Nasooka ngamba neetuula. Obambadde ki? Nagamba tetuwa bantu nga mmwe ebifo wano eno. Receptionist? Yes. Nempuliranga kimaze mama nemubuuza maama lwaki? Liko obuzibu ki? Nagamba kyekyo kyenkugambye vaawo omulala nali ngenze n'omulala muwoyizi munange. N'amuwa n'amugamba come on Monday. Nenda kukubira ojje ku Monday otandike. Tekyakumenya mutima, tekyakumalamu maanyi. Nenvaawo ate TV zensuubira oba TV ne radio stations zensuubira nti munaaye they are bakatonda they are going to give me a nice feedback. Mukwano bandagalo. Bakulaga nti biralamu. Biralamu ebya mukama n'ebyabwe byabwe. Otyo? Nengenda walala nga walaba. Ndowooza leka nkubuulire nti I think kye nazula mu bana abantu they judged me according to my appearance. Yeah. Not knowing nti munaye nze ndi kasazo. I can do what they are doing. Even better than them. Better than them. Yeah. Nanoonya ekifo kya intern. Abakuyambye ne bakusuubiza nti tujja kukubira. Lwaki tewagwamu maanyi? Kubanza kinali njagala nali nkimanyi. Olemezaamu. Yes. Ate namanya nti muna munsi muno okutuuka ku kyoyagala. Mukwano olina oyita mu tanuulu. Tolina kuwanika mpaka ng'okituuseeko. Kati one day nga abo baganye zizeeyo mu lumu yange naye basangamba. Nze omu ku bayizi abasembayo n'okufuna internship places. Ng'olonga ebbanga liweddeyo zizeeyo mu lumu yange neebase. Amba Grace ogenda kuddayo ewammwe eruweero mu naanansi ekikyusa otunde naanansi nti nedda situka togwamu maanyi.
kangenda nina mukwano gwange omuyita Divine yali nsoma naye ye yali afunye ku Galaxy kamugamba nfuniraako kagamba tebajja kuwa bawanze nzeka konze enewe kale kati nga nsitu nga mugamba kale tugende nga tugenda nga nteeka mu kagaali nga mpushinga mpaka ku BBS Telefine. Wow. Nengenda ku reception nembagamba nembanyoya nti omanyi ekyala taliiwo biki ngamba ha subira mulabadde nti ali mu meeting nja mulinda ne mulinda paka olweggulu bunamulaba nangamba bunaye ebifo bibadde biwedde n'abaana babadde bagenze internship zibadde mugamba mukwano sivaawo ngenda kolera wano interne sivaawo nenemezaamu nagamba naye oli muvumu nti kale tewali buzibu ojja kujja tukole. Nampa internship letter eraga nti anzikiriza okujja okusoma nengenda kusomero nekitwalayo nentandika ogenda okola ndowooza mu kugenda okulaba mu byenkola nanjagala bambi nga naate nebyenkola gyebiri kale nga bakwadde kola ki ku editing mu production. Editing is not easy. It isn't, but engeri bwoba okimanyidde ate buli lunaku ozuulayo ekipya. It becomes easy and fun. Wamalayo banga ki ku BBS? Nagenda 2023 navaayo last year. How? Back retaining? No, nalina okuddayo ku ssomero. Kati ngenda okulaba nga ate ennaku zinali nkolamu nga zikwatagana nezensomeramu. Nsoma weekly days from Friday to Sunday. Ngamba kansooke mpumuzeeko ekimu ngende maaso ekirala. Kati wano wasigala oli mu editing waba akukyusa n'okuteeka walala? Nali mu production but maybe nga nze bwe nali njagala nti kati njagala gendako eri control room ndabe ebiki ebirebeerayo mbeerayo nendaba what is going on. But remember ekitoto kyakulabika. Yes. But they gave me chance okupracticinga bingi. Yes. But off the camera. Yes. Naye ate nga gw'oyagala kubeera mu maaso ga kamera. Okyakiriko oba wakati wakitamu? Kyakyagala ne kati. Olumala degree yo maaso ga kamera? Mpozi nga binaagana buganyi but kyemanyi Katonda gw'empeereza tebijjaggaana. Erinnya lyo lyerabidde? Gwe Grace. Kisa kya Mukama okitegeera. Amiina. But journalism munene nnyo. Munene nnyo. Ne bwena naye nga sijjagamba ne bwe naaba sigenze ku TV. Yes, it is my first priority kyenjagala. Sobola okukola mu departments ez'enjawulo. Public speaking. Yes. PR, ebyo. Even editing is good. Yeah. It's fine, yeah. Yeah. Kati ku maaso ga kamera yagakola kikola show oba kusoma mawulire? Show? N'amawulire byonna mbikola. Kati show ki gy'olina mu bwongo gye walowooza gy'oyinza okukola obulungi perfectly well nga it is you Grace. Speaks about you. Since ntinze kuva buto njagala kubeera ddoboozi lyabo. Abatalina ddoboozi. Show yange. Nali actually nzize nga njigamba n'abantu bange mbagamba njagala kugamba let's educate. Sensitize. Let's educate. Okuyiga tekuggwaayo. Kituufu. Buli lukya tuyiga. Kati oli bw'ajja n'aŋŋamba nti Grace kino ne kino kifuna. Njiga. Yeah, true. Mu kwogera kuno nina bye nkuyigako. Kituufu. Okitegeera. Yes. Let's educate. Amina. Let's educate the world, the mothers, the fathers, the sisters. Ate okuyiga tekuggwaayo, tekukoma. So bw'oba osaze okusoma amawulire, munnamawulire ki abeera ku mpewo n'asoma amawulire eyasinga okwe-inspiring? Farida. Ntegedde high five. Pade, I do. Mwagala nnyo. Ya-inspiringa nnyo. Ensoma y'amawulire. Gyakyo. Omulala ya-inspiringanga nnyo yali Florence Nampejani presentation. Kwali yasomanga mawulire. Presentinganga just program. Yakolanga naye. Bulungi nnyo. Did you talk to her about it? Omulaga nti no oyagala engeri gy'aweerezaamu? Nakimulaga naye ngambe nti bano. Grace, okulaga n'okwogera byanjawulo. Abakyala twetya nnyo.
No, namutukirira ne mugamba nti omanyi I love you so much and I love what you're doing. Era you're one of my role models. Yes. She was like, hey, that's nice, bichi. Nenga sikwogera nnyo kuli okwamanyi. I love her so much. But that is good olw'ensonga lwaki nkubuuliza bwentyo nti kirungi nnyo omuntu appreciating ng'akyaliwo than omuntu okumala okuvaawo n'olyoka owandiika n'ogamba omuntu ono abadde mulungi nnyo and stuff. That's so good. So abaana bangi abaana abawala abalowooza kimu bibiri yakufumira omusajja alina ssente kimu bibiri yakufumira omusajja alina ssente. By the way, are you dating? Are you seeing someone? Mommy want to know the Not really. I'm not dating. But I'm a mother, by the way. Oh. I have a son. He's 8 years. Already? Wow, well done, my dear. Thank you. At least I'm journey yetambudde etya with you. Okubanga ofunye olubuto, how you even started dating, how did you meet? It wasn't dating. We didn't date. It was rape. But that part kama yajimanyi tujirekerereyo. Amina. Kiravudde nkubuuza wali. But the good thing, I am a mother. I love my son so much. Manyi bazadde bangi n'abantu bendabyeko abakyala nga balina omwana ng'aliko obulemu either amusigaza nga yamukabasanya either gye yagenze nga gye bamutaayiriza waliwo nate bana batayogerera ddala bantu bagenda okwekanga omwana ali lubuto tobola olina kugambye tosobola kwerwanako. How did this even happen? I was in my senior 4. Actually nagenda nze okukola ebibuuzo bya senior 4 nga ndi lubuto nga nawe tomanyi nange nga happening ku ssomero. Njabbe kunyumiza off that camera. Okay. But it is so bad. Manyi omuntu but amagezi genyinza okuwa abazadde abali eyo naddala abalina abaana abali special. Nze ngamba tuli special. Yes. Nti abaana bano bayita mu challenges nyingi. But mufenga nnyo ku bantu aba bayitolodde. Ne ku masomero gye bagenda mufeeyo okumanya mwana ono ali bakiye bantu ki basinga okwassociatinga nabo bamuyisa batya ye. Jani yo yali etya for you my grace ey'olubuto okubeera olubuto binuzi yabe morning sickness kakatinoze kumenya bisa omulundi ogwokubiri ogwokugwamu amaanyi mu bulamu bwange. Ngambe nti maybe Katonda nze teyantonda kubeera musanyufu. That was it. Otegeera ddi nti oli lubuto? 5 months. Nga owulira ekirambula mu lubuto. Cause nze tolaba nti buli mukyala every month agenda mu nsonga ze. But nze nabuukabuukangamu nga nkitwala okuba normal webiti. Neko ebyo nalowooza nti just normal. Yawe nagenda nga ndaba kisuse ningendako mu ddwaliro. Bwe baakantemera. Nti mukwano. Congratulations, you're becoming a mother. Nze goolaba nakaaba nafa nenzuukira. Naye eraba maama. Nze obulamu bwange bwonna bwetoolodde maama. Okamutema otya? Maama bwonna kimugamba teyali like kaŋŋambe okay yes ng'omuntu yatyamu kuba naye teyamanya nti nsobola okubeera olubuto obwe bityo. Era nze nakula ŋŋamba nti ndi nga bwendi sirizaala ndidabirira abaana. Ate ng'olina ogenda mu nsonga. Yes. Ogenda mu nsonga kitegeeza osobola okuzaala. Mu kukula kwange nakula neewunya omwana ayinza anatulawa. Things like that. Kati bwe maama agamba okay. Yamala ebbanga nga maama asiriikirira. Ndowooza naye ng'alina ebirowoozo bingi ng'agamba oba omwana wange anaazaala atya oba anaabeerawo atya. But era y'omu ku bangumi agamba it is okay. Whether nnyini lubuto alwagala oba talwagala it is okay. You're keeping the baby. Kyonna ekigenda maaso ekya happeninga Mukama waali nange wendi. Amina. Ye muntu eyambeererawo. Naye nze mu ebyo ebiseera n'ekyawa Aunty Rose. N'enkyawa kuba nali ndaba nga nsemberedde akalayini ak'okufa oba entaana ey'okufiiramu. Ngamba olaba kati ebyo ebiseera
lwe nali olubuto waliwo abakyala babambi bafiiranga mu musanya. Ngamba kulaba bana balina emikono n'amagulu abawanvu nze olwo Grace waabwe tayi n'ebyeddwaliro ne ngamba sijja genda mukwano nze sami mbubina antineto okulimba kubi mba nkulimbye lwe nagenda lwe nazaala lwali lutyo lunaku olw'okusindika bannange akaseera kusikangu kangambe nti oba ensonde amazzi nga sirina byemali nakumala but bayirayo saalwala Mukama mulungi nti nafuwe gibisi tedi nasigala nomo nendyokangeje agamba appetite ngeri ku 10 ku kinakyo mama ngandya nze buli kamakajja buli kajjaza buli kasala ngandya but olunaku olw'okugenda esitulo yali kalwali lwakuna nensirika ngamba kirabika abo abakazi b'embuto babiyitamu ekiro kikeesa olw'emmande ku sande saa 9 ku mande eba mande saa 9 nerunuma kati nze nasooka ngagenda ngendako manju ngenda manju nga mbuza gwe yeetala obadde ki oze wa mami obadde ki timpulira binuma mpulira njagala genda manju naye ate bwentuuka sirina kyenkunaga leka gwe nambuuza walabye kino ne kino nti mama sakati n'omwana omusule mutoyi n'ayanguwaawo n'afuna booda ne tugenda eyo Kiwoko eddwaliro eddene eryaliwo ery'engamba eririmu ate ly'abazungu kati we natuuka ng'era buli omwana antuno yakaba bana agenda kuzaala atya ono n'anaazaala ate nga nawe byolowoozaako nange byendowoozaako gamba naye maama namugambirawo nga tutuuse mu ddwaliro maama tegeke gamba beewaka bategeke ki entaana ye bannange nga nze simanyi nti oba bwe naagenda navaayo n'okulongoosa nagenda lwa mande banongoosa nkera lwakubiri bakulongoosa nga bakiraba ntosobola kusindika ne wano omutungo olusutudde mwana gwenze mala embuto bibanga bisawo mwe bantula wansi talwamenya nakumenya thank God oba lwabulira mu bunene namu mabeere simanyi erina kilo mmeka 4.5 that's a fat baby that's a big baby yali munene naye ekyansesa oba ekikyanneewunyisa mpaka kati omwana wange bamundaga nga teredde bulungi nti wuli eri yalimu kalinganga kabaafu katangaala ne bagamba bebi wo wuuli kati bwe namulaba nga yefunyizaamu ne ngamba naye mukama toli feya ompadde mulemanga nze kati omuterenagana nedda bebi bwabeera mulamu mulungi ate ngamba amumpenda yalina amagulu n'emikono nga mulungi nga munene naye omwana yali munene wamutuuma mannya ki kubanga taata wali tomumanyi ye Prince Mugisha Shadrack mukama mulungi taata mumanyi gyali taata mumanyi naye omuloopa lwakubata wakireka bulesi namuloopa naye nga bamanyi eby'Uganda maama ye wamutegeeza nti bankutte oba mutegeeza ku lubuto kimu yakimanya process zonna yazimanya kazi watu n'amenyekako omutima naye maama ye saagale maama wange erako kindiko kuba musanyu ne munnaku muba babiri banaye maama era nze wenawo omuntu nga maama we tamukubira kasimu wiiki neggwako naye ndaba nga maama ali mu kulaaja nti alina wadde amuyamba nga wooli nabannange temumanyi kye mulina nze kale waliwo tubagamba bwe Ruth oyogera waliwo maama ababi maama ne bwaba mubi mukwano gwe beera omulungi gyali tumanyi mukisa gw'ofuna yakuwa omukisa just ogukulaga ensi nti yiiyo ne bwaba mubi waliwo agala Ruth gweoyogera okuwo yafa bamaama babi waliwo bama sitaani mukwano maama tasobola kubeera sitaani gwe muleke abeere sitaani gwe beera katonda gyati ku nsi oleke thank God for that exactly alina omukisa ogwo ogw'enkizo ogwo gwakuteekako kuba yalina obuyinza obukujjamu ng'okyali mu lubuto okitegeera n'otolaba ebyo by'osobodde okulaba essanyu eryo ly'osobodde okufa omwana omulera otya kumunaaza kumuyonsa mukyusa biki byonna nayiga leka ngambe nti nayiga omulundi ogusooka okulwa yakulabisa ng'oguluba mukazi wattu naye jane kale omuyonsa si gwatagala kubonyaabonya bantu nti oyita ono oyita oli eyakulabisa mukazi wattu naye ate omwana wange yalina emirembe banaye anti Ruth ng'omwana
banaye muzuuku sabuzuuku kusanti zuuku koyonke kisuuse webase yeebakanga omwana oli yalina emirembe. Amiina. Omubiri gwagenda okutandika okumugwako nga nzize kusomera. Bwe yakutandika okutegeera teyeewuunyanga mami takubuuzanga bibuuzo bingi. Yakimbuuzaako ko ne mugamba Prince, this is how God created me. Kati ate nange ne kinzijira nti bino ebibuuzo nabibuuzanga maama wange. Yes. Why am I like this? Yes. Kati naye was like, Mommy, why are you like that? Gamba, this is how God created me. Where is God? Because God is everywhere. I wish I can see him. I want him to give you your legs and your arm back. Of course. But just to know I love you so much and even God loves us. Anjagala. Ngoyagala obuzibu. Kwata ku mama wa Prince. Kati okola ki apart from okusoma amawulire? What are you doing right now? I advertise people's businesses. Okay. Kangamenti kati esawa zino kyendiko. I would love people to support you. I love it. Okay. My TikTok account, it is the most social media that I use. Okay. I use Gracious K. Gracious K. Or Chakwa Grace. When you put there Chakwa Grace, you're going to see me. Okay. So atena number, mobile number? I have. About abantu okutawanya? No. Okay, you can share. Okay. Yeah. My Airtel is 0701 95 05 40. Then MTN 0784 228 207. Tata omwana amulabirira? No. Ali awe anti omwana waali? Ashimanyi nti gyali. Senga batandikira awo ab'obuyinza, would you be mad okuyambako in a way? Right now leka ngambe nti Auntie Rose olaba nti since sakola na kitange sikulide mikono gya kitange nti oba ki si kibi nti nze okay kangambe nti owange mukama yakola bubi nti yafa but singa abaddeyo nga mulamu I think yandibadde the proudest father ever. Naye nti omuntu bwakulaga nti tayagala kumanya lwaki mba mwesibako? But omwana alina right okumanya kitaawe. Yes, alina right. Mwana walituuka ekiseera ng'ayagala taata sigaana ndimutwala. Right now tamumanyi? Tebeemiitingangako? Never. Tekyakutta mutima nti kati oyinza okutandika okutya okubeera mu relationship? Of course bibaawo because you're like Liya nanjagala n'omwana wange. Leka naawe shiya nkutidde. Abaana bafalawo bamanyi akwagalanga bw'oli n'akutwalanga bw'oli. Wenna n'abantu gwe w'omu yekka bw'oti. Kisinzira nti Rusi. Batabani ba Falaawo abamu si bangu. Abo ng'obata abatali bangu ofuna abangu mukwano. Naye it has been God mu story eyo nanze muno. Yeah, it has been God. So I believe God will provide. Yes, yeah, true. Yeah. But ekiseera wekirituuka ekituufu ali bwanambuuza nti maama taata ali wandi mutwalayo ewaabwe kiri very bo kugamba nti tetukyayagala oba nti jangu cause nze nga nze maama nkoze ogwange omwana asoma ali bulungi talina tabu. Wafunako therapist about the rape? Yeah. Did you heal? Not as such. Not as such because even up to now when I get into a relationship sajagamba nti tebankwana bangi but oli ajja nagamba just njagala kulaba nga wewakula. Really? I'm a woman like another like person. Us. Yes, yeah. Yeah, nagamba no really agamba I just wanted to see how you are if you're like other women. Do you get? Chichecho chibagala okulaba singako. People are so mean. Others are like sobola kwagala nti love yennyini oba wenaaba nkwagala kuteeka eyo privately nga teri amanyi. What is that? Like mbeere omukyala nga abalala bamanyi mulala naawe ng'omanyi nze nga teri mulala amanyi. What is that called even? Is that love? That is not love. It's not love. Auntie Ruth omusajja what are you ready? Bw'oba olaba nti nkuswaza sweetheart leave it. Yeah. Leave it. Bw'oba olaba nti nkuswaza leave it. Grace mukama agenda okuwa omusajja
Amina. Agenda okukuba akutimbisa bipande nga ye abalala kye balaba ye sikyalaba ye nga alaba Grace oli ow'omunda. Grace Mukama agenda okusesa, agenda okukabya amaziga ag'essanyu. Amina. Akunaazeeko byonna by'ogiseemu byonna ogambe yiyi Mukama nakubuuzanga nti oli wakati nkulabye ojja mulaba nga atambuza bigere. Ndabyeko Katonda seewuunya ate I believe Katonda kyakola ebirala n'ebisinga. Yes. Because nange ddala simanyi nti ndituulako n'abantu abanene. Anti Ruth naye simanyi nti ndituulako naawe. Sisinkana Farida Nakazibwe. Bwe nali ndi nakajoininga YMCA nagamba Mukama ndituulako ne Aunt Farida Nakazibwe. Nakatula bamusikubira ne ku simu n'akwata naga mwana wange oli. Oh my goodness. I know. Ekyo kyokka kimala okumpa essuubi nti n'ebyenjuubirira eyo nja bituukako. Nati nawe bali kubeera nampisa. Cause nze nange olwekukubira essimu like oyogera bulungi ofine we namba togimanyi because sikiwanti wadde osobola okutegeera nti yenze. By the way you replied, it was so like I lost my phone. Bana ababbi babyenze konse. Mama. Buli simu gye ntena okufuna ebisimu ey'ebbeeyi ababbi. Kati wansindikira message jjukira nali na connectinga WhatsApp yange ku laptop yange. Kati nagenda okulaba this nengamba bambi. Nze kati lwaki mbanjogerera bubi eri abantu abasinga abayeekyawa so ngaloza bamutamuwagala so atandikirawo ngolaba natandise nga njogera nti no you give out what you have. Aba n'obukyayi bose buli muntu ajja aba amanyi agenda muyuzayuza atandikirawo n'obukyayi. That's bad. Ensi gye tuwangalira mutuwangalira mu bantu ate we learn from people. Yeah, true. So nga tuwumba bakaki bwoweereza abaana those special children awamu n'abazadde baabwe ntusooke n'abaana abo because bambi bamanyi okwennyika gamba nti munsi teri abaagala teri agenda bafaako teri abategeera teri abawulira. So I want you to talk to them. First of all basooke bakimanye nti Katonda eyabatonda abaagala nnyo n'okusinga bwe bakirowooza. Katonda abaagala n'oyo atakimanyi nti Katonda gy'ali mukwano abira kunze omanye nti Katonda gy'ali. Ekyokubiri weeyagale ggwe nga ggwe. Buli kyowulira ekirungi oba kye wali olooseeko nti kino osobola okituukako manya nti osobola okituukako. Kyokiririzaamu kyekyo ky'obeera. Bw'okkiriza nti nze Grace ndi bwenti ne bwenti sirina gye ndaga kyekyo ky'ogenda obeera. Naye bw'omanya nti Grace nina meetinga president, nina okukola mu parliament, nina okubeera eriiso ly'eggwanga, nina obeera kino ne kino okituukako. This is what I've been dreaming about. Dreaming okwogerako naawe ndaba essaawa ya kakati. It has happened. Naawe osobola okikola. Ekyo ky'olaba ng'ekizibu ennyo. You can do it. Never fail to try. Try but never fail. Ekyokubiri mwejjeemu entondo. Tejjeemu entondo. Abaliko leka ngamba abali special nga ffe batumanyi ng'abantu ab'entondo. Which is bad. Oli omuntu like abamu abatutuukirira abasinga baba tebaze with bad intentions. Abamu baba baagala okumanya. Oli bw'akubuuza what happened ate tonyiiga munyiizi. You never know nti akubuuzizza alina ensonga lwaki akubuuzizza. Ekyokubiri nti tubeere bantu beerufu. Tubeere n'essanyu, yambala essanyu, yambala okwagala. Ebirala bigenda kufollowinga. Then to the mothers. Kisooka kya byonna nze mbawa flowers zammwe. You're the best. You're our beautiful mothers. But kye muba mumanya, kye mututeekamu kyekyo kye tukuliramu. Exactly. Kye mutulaga kyekyo kye tukuliramu. Oba ssanyu, bwe mutukuza nga in a tough way, tujja kula nga tuli banyiivu, banyiikaavu. Ekyokubiri, mulage bano abaana nti naffe tuli ba mugaso. Mubalage nti they can do it. Let them participate in everything that they can do. Mubalage omukwano keya abalala bano gye mubawa. Ate n'ebigambo bye mwogera naffe leka bireme okuba nga bimalamu amaanyi nti gwe kyana gwe. Era bw'otyo bw'olibeera mukwano olulimi lutonzi. Ate Bayibuli etulaga nti abazadde baffe Katonda baffe ab'oku nsi. Kati gwe Katonda wange ow'oku nsi gwe maama ongambidde gwe kisiraani gwe osuubidde n'akulaakulana ntya. N'abeera ntya blessing to others.
bwe naatandika okulemererwa nga neebuuza kiki kumbe ebigambo byo by'otugamba leave alone ne bano nti soogera na bamaama balina ba special kids boka ne bano abalala kyogamba omwana kyagenda okukula nga kyali so leka tubeere abantu abalungi eri abaana baffe tubagambe ebigambo ebirungi. Let's be friends to our kids. N'abo bennyini mubasomese mubaagale abakyasigiikirizaayo abaana emabega bambi mubaggyeeyo. Show them to the people. Mubaleke baagalwe nabo bafiiringe nti we are loved, we are cared for. Bataata abadduka abo batabani ba Falaawo abo bataata abadduka mudduka nnyo mumaleyo ensi ate munaagimalayo bwe mudduka bwemulaba nga tuli successful don't come back please mweyongere kudduka. Waliwo abaana bangi bayitayo kyesaakuganja nina foundation gye naguddewo bagiyita Women's Vitality Foundation. We care about women who are disabled, children who are disabled. We try to motivate them, to show them future, to show them that they can do it. And mbasakira ba sponsors ababasomesa. Mu maaso awo Katonda ye mubeezi njagala kuzimba ssomero lyabwe asobola okuluka asobola kutunga asobola okukola ki. Yes, ba coming out baveeyo n'ebintu byabwe bisobola oba babifunamu ssente babifunemu like bafiiringe nti they are loved. They are also good people in the world okitegeera. So abakyala abali eyo ng'olina omwana ali disabled muleka akole ekyo kyasobola okukola. Talents zaabwe zisobola okuvaayo. Waliwo abasobola okuba abayimbi. Support them. Bataata mwebale mugukoze ogw'okudduka abadduse naye abakyaliwo tubawa flowers zammwe mubaagale naffe twetaaga love zammwe bannange. Waliwo omukyala ali eyo Masaka yazaala omwana talina mikono n'amagulu mwana wa 6 by the way naye olwamuzaala bw'ati omusajja n'adduka. Omusajja mu kudduka he didn't know nti ono mwana gwadduse nti he's a blessing. Essaawa zino ba tiktokers abasinga bagenzeeyo bamukoledde charities bamuwadde ebyokulya ebyokunywa kale he's good ate agenda kusoma. So bataata naffe twetaaga love yammwe ne support yammwe temudduka ku bamaama mu ababagumya singa taata wange teyabeeranga ku maama nti munnange ono mwana naye mwagala sanga sandibaddewo kozi maama yandigweddemu essuubi nagamba kati ngomere kwani naye maama yamugumira kutana nagamba musajja yaŋŋamba kino ne kino ate maama yaŋŋamba nti bwe yanzaala omukwano gweyongera guba nga gwali mu 10 gwakubisaamu emirundi ena. Wow. Thank you so much Grace Bambi. Tuwaakadde kano era nsaba oddengawo otupe nga tugumya abantu bonna those special kids babe nga nabo bategeera nti mu nsi waliyo omuntu abafaako ate era basobola